Mukulikaye basoti banga balungi mukuba mulamu konenga itwa omulidde nga tujine Bebe call muyite Sally Moses oba omuyimbi gwanga muyite Bigs aba munene kyonna gwe mukwano kyaga taka tubedenga Sally Musa by the way mudine yafe Sally Musa katubwedala kisizo kubera nga kiwangaza relationship ye ne mchala Zuena buchabatandika ate paka kati wano ebatuse na banga ki libakamala bonna wakabera fembi katugenze myaka 19 tuina abana batano na tuina mukaga n'omukulu Alani ya musangawo actually ya muleta ya finding out nti bagamba ninayo omwana wabweru nambuza ne mugamba nti engabo manyi oboloza nti omukazi akusosonkereza naye mu buto bwe nakola decision ye naga nonyo omulete mwagala wano. I don't want your divided attention kwagala wano bongo fena family libamu. It was awe ya squaring nyo kala bakaza basinga bayenza okwagala okikosanga game naye ate it was different ansonga nti yali muto nga tokisuubira ate naye agala okuzaala abaana be and be you know so twafena emyaka 19 abaana batano mukaga abo betukuza asembayo ali 2 years old twina abawala babiri n'abalenzi basatu bana. Bebe chichigoloza muli ekikola obufumbo kuba kati finally mwagenda babagatta babita batyo obufumbo bwa this baba wo wabawe na yefa abakyala twagala nnyo emikolo tuyite ensi mikwano gyange gibalabe fena kegama sambe gawo ne banyambale goma siziri ezakabi for Zuena's sake ye muli tachaga abakyala bakyagalira mukyala wange ndoza kye kintu kyasingo nayo kwagala naye nze nkyagala naye nze nina enjagala gye nkyagala mu yanjawulo. Twagenda ne batugatta mu office wa DC then tumala abazadde ne batuwowa nga Alpha firstborn tanazaalibwa then ne musuubiza nti nja kukola Embaga naye nakulira mu family nakuzibwa maama wange nga mulaba mukyala wa mazima nnyo nempita mu bizibu bingi nnyo naye nembanga nakulanga waliwo ebintu byendaba nti sisaanye kubikola okujjako nga nina ebirala byensoso okukola. Embaga terina kyengasa ku nsi nga mmange talina bulamu bulungi. Zuena is a firstborn ewaabwe. Buli muntu wazaala omwana w'obuwala waba yasooka amusuubirira mu bingi. Kakati obuzibu bujja muto yayagala Embaga kusamba gawuni naawe omusajja oyagala omuteeke mu nju omanye nti wo nsokole nti omuteeke mu nju omanye nti wo omugalewo nti kati nina omukyala naye neweerabira nti bangi nnyo abamuli emabega naye kennyini oluvannyuma bagenda okurealize nga nti neetaaga maama wange abeere bw'ati taata wange abeere bw'ati naawe kennyini otulundire abankuza ate bali bubinze ndi kuteeka milioni 10 mu Mbaga. So nagaana okubeera nga abasajja abasinga obungi ekyo sijja kikola nentuuza mukyala wange banne bonna ne babawasa Embaga ezo kubanga yali mukwano gwa Daniela Bobi bani n'abalala abantu be batamanyi ne bonna ne babawasa naye nabeera mukazi ng'omukazi kingamba naye nga buli lwakingamba mugamba nina byenjagala okusooka okutuukiriza kubanga njagala kutambula Embaga eyo akakuuba ak'okuyingira mu bantu abasanyuse naye nga abasinga obukulu abasanyuse be bazadde. So nja kumaliriza abazadde ndi government kati awo tukole Embaga kati nga netu nagenda ku bazadde nga nina okusooka okumaliriza ye lwaki owasa omukyala
okyali mu kupangisa lwaki owasa omukyala nga mama wo ne taatawo gwe omusajja bali bubi lwaki owasa omukyala nga mama ne taatawo omukyala tebannatereera kwegamba mbaga kiki kyemutegeeza awe kyesitegedde sikitegedde nze nga Bebe kulira sijja kikola so ne munyonyola biki byenjagala okukola nakkiriza ng'era bigenda kumala obudde netubitandikako netutandika nsuubiza nti mu Uganda Allah bw'aba atuwadde obulamu mu myaka 2 egiddako sigenda kusukka mwaka gujja nga simuwasizza 2021 naye ebintu ebyo bye nayagala mbiri wakati kati actually byasukkayo ne wakati ngenda bimaliza naye nkusuubiza nti bajja kumpandikako akatabo era kijja kukyusa buli muwala kyayagala omusajja amukolere naye kijja kuteeka pressure y'abasajja wansi eyampasampasa lwansonga nti bw'ogamba omukyala nti tusooke tukole bwe tuti bw'oba oli mukozi ajja kwegattako mukole mumalirize ebintu ebiri important then eri ebeera pate ya ssanyu omuzadde baganda b'omukyala baganda b'omusajja buli muntu n'aba nga agamba waawo kale embaga ewedde kati enkya ne woofa omanya nti papasiyo ogituukiriza kuba bw'oba ozadde omuntu nawe omanya okaddiwa osuubira bingi ndabye abasajja bangi basitudde ente embuzi amamotoka biki naye ogenda okutunuulira ku bulamu obwa famire zaabwe babasajja emabega nga bannange ojuloga kale empuuta eno mbu eri wali naye emala obukadde ku mbaga naye ng'ewaabwe nyina bakita so abasajja bakoze embaga ezina meaning but taking a care of certain things first and also embaga is a celebration a wedding reception eyo gyogambe okusamba gown is a celebration so I think it can be celebrated any other time nga mweterezeza Bebe okwataganya nnyo ne Queens of Recent is it because mukyala ye bamutwala ngo yagala mu like omubuda bambi kintu mukazi kintu kikulu why now atenga ebiseera ebisinga fine tibipi kibadde nnyo kakati ekintu kya Kenzo kyali coincidence okuba nti mutuba twakatandika okukwatagana ate ekyo ne kimutuukako kubanga nzijukira bulungi nze simanyi bimukwatako ye ng'omuntu to that deep naye nagenda ku kivulu kye last year was it last year or last year but one naye we nagenderayo baali bonna ndowooza nze nali simanyi naye nze nagenda ku kivulu kya muto wange 10 years of Eddie kuganga hasoba nze nali nga muzala wannyo nga siraba nnyo kiki naye bw'apasistinze n'alwana nimala nenga naye omuntu bw'alwana emyaka 10 asaana n'omutaana nokkiriza so nenga kangule emmeeza ngende ku kivulu kye so nengendayo ku kivulu awo nengamba amanyi ate n'abeera musanyufu meza yange eri nampita nangamba ajja ng'otule wano ku meza yange y'abagenyi abanene and he's a good guy I think he's okay talina nnyo kale buno obutimatima buno okusinzira omuntu ebyayiseemu akalina naye si muntu mubi so awo ne tutandika so tubadde twogerezeganya kati just lwakuba nti kati abantu bakiraba nnyo lwakuba ebimugenda ku maaso ate nekiraba nti omuntu abeera mu mbeera ngeeyo asaana kuhandolinga kati bw'olaba nze nange natuukako ku level nga ningayagala gwe ddala ozwe nawe yagendera navaakoko ne bantereka mu ddwaliro wiiki 2 kati otunulira embeera ya cuts today yeeyo so toyagala ate Eddie atuuke ku ekyo Kenzo mulwadde I mean cuts mulwadde naye
obulwadde tebwali mukoze bubi singa kiri ekyokwawukana ne fear tekyaliwo. So okulinda omuntu n'aba ng'agenze ku flipping point si kirungi. Kati tomanya relationship Eddie watukira okuddaawo nasooka mutulira ku TV ng'akaaba nga sikikiriza ku social media. Omusajja n'atuuka okugamba byatategeera Uganda weeyaayo. Negwe tewakaaba. Nakabira ddala ate natuuka okuyimba ennyimba ezo golozaaza agenze zaali zaaki. Nze nakogga nenzigwayo nensula ku kisenge ngaawo nga ye ali munda omukyala yeebase. Nenkola buli kimu netabukako ku mutwe. Ekyo kyo nkibabuulira mazima. Naye omusawo wange n'abeera very discreet. Era omukyala naye bwe yammanya n'agamba kaŋŋende mutaata w'abaana bange. Najja period mu ddwaliro n'abeerawo. So natandika okutegeera nga yandiko. So nekinkomyawo bulungi. So Eddie embeera ye yali tesaana kuzanyisa era nebazanyi bannayuganda okuba nti immediately mu time eyo bakkiriza oluyimba lwe which gave him a lot of happiness, energy. Ate abantu ne bamuwa omanyi sigenda kugera bubi Rema naye kale balina ensonga zaabwe probably balwawo nga balina bye batategeragana n'akwata mpola ate naye muwa credit nti baba bayawukana dda n'asooka abeerawo n'atisaawo obudde kwegamba okwawukana kuteekinga eki ku long si mulundi gumu ate ne bakuwasa but enkola gye bakikola nnyo nga bakuba nnyo Eddie kiruma ekyo ekintu kati feno tukiraba nga comedy but in deep the heart it is so strong. So period Eddie yali yeetaaga wateeka piro. So kwateeka piro bannayuganda ne bamuteerawo piro aluyimba kati tajja atambula ali happy. So I think ekyali kigenda wrong kyonna anywhere else mentally kati ali back on the route atambula and it happens to every man. Abasajja babeera ne ssente n'agazimbe naye ssebo okwawukana agazimbe gakkira mu paka ku ttaka n'otuna n'ogana gundi ono bulijjo naye munafu bw'ati. Exactly. So yeah. Okay. Bebe cool. Kenzo no teyakola munsi byadi tumu yesitomwade piro teyalwawo kuwasa mukazi ono kuziba tugambe ekintu ekirungi okiwasa ati gwe wayangwa noga mukazi wange kabatu wowe kazi wange kabatu koli bwetu ti okuwowa kwaliwo. I believe so. Bamuwowa naye agomaalo kyekyo kye nakunnyonnyodde. Kenzo avudde wala China binje byokwasaganya ateke okwasa yali yagadde okuwasa omukazi kati this is Bebe cool. Nsuubira nti nali yagadde okuwasa omukazi nga ebizibu byonna bikoleddwako ebyewange then male nkole ne ku byewaabwe then tulyoke tukole eki embaga emenye ebitooke. Ate embaga emenye ebitooke nga nnyoka asulawa baganda bo baliwa kyekyo kye nannyonnyodde aliya. So kumuteekako olukongolombo simanyi mpasa bameka abatafuluma ndaba bonna be bawasa bafuluma kakati olwo ezo ssente z'oba ospendinze olwo singa wazikolamu ekyamagezi business erabirira abeewammwe tekikola mo sense kwegamba agamaalo saagala nakiwulira muntu ateekawo nsonga nti simanyi olw'okuba yalwawo muwasa. No, kikyamu that's very bogus. Wabeewo ensonga endala kale katugaye nti Kenzo yayisa bubi Rema byabwe bya maka babiri. Kenzo yayenda byabwe bya maka babiri. Kenzo yakola ensobi ezitasobola kuddawa mabega katugambe ekyo naye tewasiulirangayo omuntu awoza mbu yalwawo muwasa. Ani yaga nti mukwano bateekawo akatikitiki nti bwe kakoona wano olina okuwasa omuntu. Baalina omwana omu kati ffe olwo abalina abataano omukaaga tetunti. It's not. Kintu kiro kirumya nnyo omutwe Bebe. Tugenda twebuuza ffe ng'abakyala ddala oba abasajja baagala kikozi oyinza okwewaayo n'okola buli kimu ne weemala naye omusajja n'atakutegeera oba omusajja n'atakulabawo oba
kuba kwefumbiza kuba kugwa mu mukwano nti omuntu aba takwagala naye nga tosobola okuyiya buli kimu n'owagala omwami waabeere ng'ali mu life. Nze ndowooza nze nkikoze bwe nti mukyala bw'aba alina ensobi z'akola nzimugamba bw'atuyana n'aba nga ampitisize zimpunyira mugamba mukwano ekyo kintaaninga. Ekimu ate ekizibu ekirala kiri bwe kiti nti olowooza bw'ofumbirwa olina kuba ng'omankube deire nossa omusajja ku nnyondo n'otuuka okubuuza omusajja wiiki 2 tonkwata wiiki 2 nsobola okumala emyezi 2 nga sikutteko kuba tugenda kubeera ffenna emyaka 10. Kuyinza okugamba omuntu nti agenda kulya akawungu kuva lwazaalibwa paka lwafa kati okuhandolinga leero nyinza okugaali osigenda kulya mmere nsobola okwesunga olulala so ogenda okuva mu bino ebya takuteerayo kyayi ekinabiro kiba kikyafu emmotoka nkyafu abaana balina eminyira wano ye mwennyini omulaba kale ayinza obutamujevu naye omulaba ali awo teyeefa akalooza akyafaanana nga lunaku lwe wamusanga gwasooka mu ku beginning nakusanga ebbeere liyimiridde naye kati wazaala ligudde kale nze kyaffe naye era naawe fuba olonyeyo akalega akalizaayo kadiddeyo waggulu obeere ng'obeera up to date nze gwogobaganya emisinde erigudde eri wabweru nsanga liyimiridde kakati so ebintu ebyo singa abantu babeera open to each other mu nsonga ezo nze buli mukyala wange bamala bwabeera olubuto noonya oyiro bakyala mu bumanyi n'omusiigako olubuto n'abeera nga yeesiga omusiigako n'atafuna mugaba nakusanga tolina mugaba lwaki oba ne mugaba wewaali badde weyambulira mu kisenge niwetambulira firi netunyange nesigala nga nkyakulabako ojjudde enguudo kati onnenyezaawa walina okuŋŋamba nti mukwano bampiye emitwalo gino 3 waliwo akazigo kali ka oyiro nkeesige kubanga okimanya abasajja tebaagala nguudo
kakati ekyo nga kizze ebbali kwega bintu bwe bityo you care about yourself azali but also n'abasajja obeera frank no mu beginning n'ogamba muno nti owange nze nno gw'olaba mpifaringa nga akabina ako kali bwe kati nga bwe nakusanga naye nkusanga wayimiriranga bwoti bulungi bwenna naye kati olw'okuba oli mu maka otambula bwoti nogamba kakati so ndowooza omukazi alina okumanya okugezaako okukeepinga constant for the husband owange azaala nemuzza mu gym tukola aba maintenance kuba mmanyi Zuena alina obuzibu bunene nfuluma nga nze Bebe kulu nensanga abaana abawala abato naye nina omuyambako tulwana olutalo olwo nti tebantegula bwongo so tugenda mu gym nogira akazigo naiti n'obugula ki nomeka sure nti bw'obasanga abookya wabweru lazima bodda ekiro olaba ekyasi aya basi kati awo nebino bivaako nawe ofuluma otya ogamba nti ani anajja ewange nnoyo naye omanyi okukeera ku makya n'odduka nga totunudde n'amabega mukama mulungi obudde bukedde kaŋŋende abasajja basinga bakeera kudduka buddu oyagala sente gundi ajja zireeta n'adduka swipu kyaddi so yeye ensonga nti singa abagalana bakitandikirawo naye most especially kiri side y'abakyala okisenge omukyala yatereka ekisenge abeekwasa bino mbuno enkwasaganya gy'okwasaganya ensonga eri eyo esembayo kubanga ensonga etaataagana oyagala toyagala etaataagana kasita omukyala azaala okay etaataagana gwabamu kale tebasindise naye either way etaataagana naye waliwo ebintu ebigattirira ensonga eyo wogituukirako nga tofa naye oba yasindika abaana 5 tobiriiko gwoli ku kino kisenge owulira kiri fresh owulira emirembe nze Bebe kulu teri kintu kyesaagala nga kuyomba era ekyali badde kinfunyisa omukazi owokubiri singa Zuena ali muyombi naye buli wembeera mu kibuga eyo nembeera nfuna stress nziruka misinde nenkoma weeka buli wenyingira gate ani kulika n'owulira emirembe kaana kadduka wano kakola biki omukyala ne bw'aba alina ekimusumbuwa tuzze muyigiriza nti atokireetera waawo ojja kulanga tuli eyo fembi oba somewhere tunaka ngambe naye Moses luli gundi nakulaba naye mubifaananyi ofaanana kiki ekyo kimuliko naye kati tolaba ate wano wemba nkomyewo ku 8-9 ogw'emisana ekyo usually abasajja tukikolanga tuzze waka kuwummula kwegamba bino biganye biri bikusumbuye eno bakuba eno bakola kati pressure ngezange zembeerako nkuwa example tubadde mutubonga naabo ense kukuba kati atutukawo kati omukazi akuyombese omukyala wange oyo she's a blessing kubanga okuhandling ebintu ebyo si kyangu naye nodda nakubibitanga waayi mukoze mutya abantu nga bakuli bubitya naye nno muzeeyi akubye ku simu naye you're doing good dayo genda okole kubanga ndeeta fiizi alaba tuzimba tukola kikugamba nakudde emabega nomanya nti mu kiseera ekizibu mukyala waali okisegedde kati nze toyina kyombuulira kyobula abantu bagamba nti naye guno ogusajja oba guhandolinga gutya nga baguvuma nze ne bonvuma sirina budde obwo neddira waka nga nseka na Zuena tunyumya ebintu tubinyumyako nga boolaba wano nti wayi nenalaba ekiri ekisajja kikutunuulira teryakwana ddala nze ndeka munange kwegamba kati mwebolooleza mbu wandiise ku Facebook mbu Bebe kulu aseka na busisi
Segera Bebe nga tumaliriza mukwano obugambo bompeera abavubuka abatayagala kuwasa olwokuba nti bakyali baava teeka gwe wafuna Zuena nga mukyali mutawatandika butandisi n'abaana abantu abali mukwano. Ekisookera ddala babeera abantu abakkiriza mu Katonda because amaka agatali mu Katonda tegasobola. Abantu abakkiriza mu bintu by'amasabosabe ebintu bya kiyaayi tebiriiyo. Gwe tunuulira omuganga akuganga ye nga teyeeganga. It's as simple as that. Mujje sitaani mu maka. Then bwe mubijjamu emyoyo gijja kubeera miteefu. Musobo mwoyo omuteefu gwe mwoyo ogubuulira munne waagwo amazima, mwebulira amazima. Ebintu mbyogereko direct. Ebintu mbyogerako direct bivaawo ne buli wotereka ku mutima ebintu bannaye bipayiringa. Bwe bipayiringa bomwe bwatuka gumu oba toyagala kulaba ku muntu oyo omulabira ddala nga sitaani. Kyovulaba nti kyangu abalala okusalaasala abannaabwe n'abaana ne babasalirawo kubanga olukiba bomwe ekoze eki. So bafuba okulaba nga babeera straight forward to each other. Then abakyala abasajja bafube nnyo okulaba nti bakyala temubakwekerera, temubakweka mubajjeeyo babeere ku mwanjo gwa love. Kubanga omwanjo love eno yetuyamba eno mu business. Buli woova ewaka nga abantu basanyufu eri business ozirowoozaako bulungi. Maybe n'okuba nti abavubuka bamanye nti ebintu by'omukwano bitwala obudde. Abawala temupeeka basajja embaga si y'ensonga, love eyo y'ensonga. N'okupulaninga abasajja nammwe muleke temufuna akajja ate ne musuula bawala ate be mubadde nabo ebbanga eggwanvu. Buno obuyingira buno buba bukoze eki, buba bujja kulya bulya. Oyana yabadde Musa Sali aba Moses Sali abasinga gwe tumanyi nga Bebe Cool omunene w'eggwanga bayimbi bafa ab'amaanyi gwe tuyinza tugamba nti yes we have him. Nerosaga mukwano kanswe nti byagambye ati ofunyeemu kyekyo okwiga. Let us be open ku buli muntu ddala muno oba omwagala mugamba obuzibu bwalina mugamba ekintu kyonna ekiri musobola okubeera nga tuwangaza relationships zaffe. Bannaye kantumire ku Rita Penny, ntumire kwa Meria Nambala, ntumire ku Teddy, ntumire na buli muntu enagamba nti Pure Talk Show sivaako njibeera ku Rita Kagwa kutumire nnyo mukwana Wole na buli mwena agamba nti show yourself love yesinga. Otherwise katubagaize ekiro kirungi musule bulungi mwera.